Trend eriwo mu Uganda mwagitegedde ennaku zino. Obwana bwa Nuupu tebuyina mpisa. Buli atakkiriziganya nabo buvuma muvume. Bannange buli buvuma. Oba tebwakuzibwa kyova olaba tebuyina mpisa. Njagalo ki bategeezaako. Bannange empisa tuzirina ate nnyingi nnyo. Lwakuba mbi ku muntu aŋŋoola bannayuganda abanyigirizibwa. Bw'oŋŋoola bannayuganda abanyigirizibwa kitegeeza oŋŋodde omuntu eyalemazibwa Museveni. Oŋŋodde mulekwa nga bazadde be battibwa Museveni. Oŋŋodde omuzadde atunula ku malaalo g'omwana we nga yattibwa Museveni. Oŋŋodde omukyala nnamwandu nga bbaawe yattibwa Museveni. Awo mbuulira empisa ennungi gy'oli mbeera nzijja wa? Nziramu. Empisa ennungi gy'oli mbeera nzijja wa? So njagadde obbategeezaako mikwano. Empisa tuzirina ate nnyingi nnyo. Lwakuba mbi nnyo ku bantu abafaanana nga mmwe. Mwe mugamba mbu nno tetulina mpisa. Tuvuma buli atakkiriziganya naffe. Naye teweerabira nti mwami Yoweri Kaguta Museveni eyewaŋŋamya mu ntebe y'obwannamba emu ayina amagye, ayina emmundu, alina ssente, buli abatemu lwe batemula munnayuganda naddala abatemu abakozesa amasasi weewaawo abasinga y'aba abatumye. Naye katugambe nti si aba abatumye babeera bamukutte offside. Naye bwe bimusukkako abatemu abayita mbizzi. Embizzi zaatemudde gundi. Naye omuntu ali ejjirwa embizzi ezo we batemula omusiraamu. Museveni we kimusukkako abatemu abayita mbizzi. Bwe batemula omuntu yenna Museveni we kimusukkako abatemu abayita mbizzi. Lwe batemula Kaweesi abatemu yabayita mbizzi. Lwe batemula Kirya abatemu yabayita mbizzi. Lwe batemula Kiggundu abatemu yabayita mbizzi. Lwe batemula Kirumira abatemu yabayita mbizzi. Lwe batemula Kagezi abatemu yabayita mbizzi. Bwe batemula ono minisita abatemu yabayita mbizzi. Lwe batemula Ichuli abatemu yabayita mbizzi. Bwe kibanga omusajja alina emmundu, alina intelligence, alina ssente, alina obuyinza, bwe kimusukkako ng'okubye mu security y'ebituli, kubanga buli lwotta oba okubye mu security y'ebituli, naye atendewalirwa n'avuma ate ye akozesa ebigambo binene. Abatemu abayita mbizzi. Then nze atalina mmundu yadde akambe, yadde ekitiiyo, yadde ki, naye nga ne ssente nga sizirina, n'obuyinza nga sibulina. Lwaki gwolowooza nti bwe kinsukkako ng'otemudde baganda bange? Oba we kinsukkako ng'owagira yatemudde baganda bange? Siikambuwaleka enjawulo eri mu ffe tetubayitangako mbizzi. Tetubawemulangako, wabula tubajjukiza bujjukiza. Naye olaba ye Museveni abavuma mbizzi alina buli kimu. Then gwe ki ekikulowoozesa nti nze siikangule ku ddoboozi nga gw'oyita nnamba emu wo bwe kimusukkako? Naye abatemu awunzika abavumi. Kyokka ye atutemula bw'asindika abantu bajjira mu defending ne tukuuma bulungi wankaaki ne tubalemesa okutuyingira ennyo. Mugamba nti bali bavuma. Mukwano. Njagala okukibategeezaako kino. Bino si byamannyo weno. Bino si byakubalaata. Bino ebintu bya ddala. Leka kulowooza nti yeggwe Uganda. Museveni bw'anaakuwaayo akasente katono gwe n'olya n'obwegera n'okkuta ogenda kujjoŋŋoola bannayuganda abanyigirizibwa. Bino ebintu bya ddala. Buli muntu gw'olaba atunuza feesi enkambwe ng'ayogera ku nsonga y'enkyukakyuka. Kaba abaana ba TikTok bakadama abali mu biyumba by'Abawarabu, gw'olowoozeeyo gye basaanidde okubeera. Baasoma ne bariskinga obulamu bwabwe ne bagenda gye bagenda okubattira. Oli n'alinnya ennyonyi ng'agenda ku kyeyo, naye nga ku airport Entebbe waliwo ennyonyi endala eyisaawo ssanduuko y'omuntu gy'afiiridde ate gy'agenda, naye nga talina kyakkola alina okugenda. Emmese bw'olaba edduka egenda mu muliro, manya ekigigoba kyo ky'okusinga omuliro. Abaana abo we beetunuzangamu amasimu ne babagambako kino kisusse, muleke babrandinga ng'abavumi. Baba be-expressinga feelings zaabwe. Muleke okwefula nti muli bakitalo nnyo nti mujja tukuba ate mutugambe gamire temukaaba. Ffe kasita twogerako ku kigambo waliwo ekikoleddwa oba ekigenze mu maaso mu Uganda, awo omanyiranga ddala nti tubanga abakaabye. Omuntu bw'omukuba n'atakaaba n'omugaagamire
asobola n'okufa olw'obulumi obungi ennyo kubanga omulemesezza okufulumya obusungu obumufumbekedde munda. So baganda bange njagala kibategeezaako abagamba nti tulina empisa tuzirina naye lwakuba mbi ku bantu abafaananako nga mmwe abalowooza nti Uganda erina kkoma ku mmwe mwekka. Tubeera awo nga gwe Yekolera oyogedde owa NRM lukulwe ng'alinako na kifaananyi kya Museveni bwe kitaba kya Museveni nga kuliko kyakatamiira jjobyo najja n'akuwemula. Oyo ye bw'akuwemula kibeera okke. Wabula gwe bw'ogambako ku mwami Yoweri Kaguta Museveni teddagala teriri mu malwaliro nti bano bavuma. Oba bw'asindika omuntu ajja azirikire eddagala etali mu malwaliro alungiye gavumenti ye ne mumugambako nti sebo lutalo, sebo kamiliyoni, sebo bebekulu, sebo kenzo, abaana ba Nuupu bavuma babuukira buli omu naye kasita nnyoko tetumubuukirangako. Era njagala kitegeezaako mmwe abantu Museveni baatuma ti abaana ba Nuupu bavuma, abaana ba Nuupu babuukira buli omu, beeteeka ku buli nsonga. Bwe nzijjanga ku lujje wa nnyoko n'enkonkona nayo nnyingireyo mugamba ntema oluggi mu kyenyi. Mugamba ntema oluggi mu kyenyi. Fere tuli bagwi baddalu tulandukira ku buli omu. Twogera lwa bulumi bwaffe, twogera lwa feelings zaffe. Omwana abeera ku TikTok okwo Masudi Luzige gwe bakuba amasasi mu mimwa ne bamufuula ekikekenke owa NRM yajja n'amumokinga n'akola kaduweti mu video ye sebo nga naye yeefudde ekikekenke. Mwana gwe yakola ka video ako wali kadaama. Nsaba ow'ekitiibwa Allah akuteekeko ekikolimo n'abooluli olwo. Nkiddamu gwe eyaŋŋoola sikumanyi linnya eyaŋŋoola Masudi Luzige gwe bakuba essasi ku mimwa. Omuvubuka eyali handisaamu ne bamufuula ekikekenke n'okola duweti mu video ye nga naye weefudde nti azini omugegenya. Ewali omulema seppiriya tebafunyirawo ngalo. Nsaba ow'ekitiibwa Allah akuteekeko ekikolimo ne famire yo n'abaana bo bonna n'endaayo. Sijja kugamba famire yo. Nsaba ow'ekitiibwa Allah akuteekeko ekikolimo n'endaayo. Bavuma tebalina mpisa. Bazitunda wa? Gusooka weebuuze ki ekyaleetera omwana wa Nuupu oyo gw'ogamba nti talina mpisa okukambuwala. Kankubuulire buli muntu ali mu struggle muno for the reason. Buli muntu alina ensonga lwaki yayingira struggle. His Excellency Bobi Wine yagamba yasooka kubirabanga ebitamukwatako. Ne bwe baamukolako obulabe n'agamba ekitegeeza byebiri eyo. Kitegeeza buli ali mu struggle muno temuliimu ali mu lwa bandi wagoni. Abamu mugamba ntuwagira Bobi Wine omuyimbi kamiliyoni. Bobi Wine yayimbako okusinga kamiliyoni. Kamiliyoni yasabula engoma toleeta Bobi Wine. Ne tebamumma olwa mmeeya senga twali tuwagira muyimbi ne kamiliyoni yaliyitiddaawo kubanga bonna n'abayimbi abayitawo Kaweba Lutaya, Kaweba Irudamani, Kaweba Kayemba Solo bonna ba artist abayitawo kamiliyoni abasinga legacy nene musically. Nemwe mwebuze lwaki ye twamusenza luti. Kitegeeza tuli mu struggle muno lwa nsonga. Buli muntu alina ensonga. Kinaaba kya nnaku nnyo naawe okulinda okufuna ensonga olyoka otwegatteko. Omuliro bwe gwokya ennyumba y'omuliraanwa Kasubi n'ogaana okuleeta ekyamazzi oguzikirize bwe guvaayo gugenda kulandira ku yiye gujje gwokya eyiyo. Ffe abafunye ku bizibu ne twegatta ku nkyukakyuka mwali badde mutukozesanga omuggo mu kateebe. Ne mumanya nti wali wabbira wano tewabbira ne mwegatta ku bannayuganda abanyigirizibwa. Si bya mpaka kiri okke okusigalayo gy'oli. Naye beera nga kaziwa eddaanira gaddi ali gy'ali naye ng'akimanyi nti n'abali eno balina ensonga zaabwe. Si bandi wagoni ye yabateekayo. Muleke kututeekawo nga bandi wagoni bali ku bandi wagoni. Senga twali ku bandi wagoni senga tuli wa Museveni kuba ate yo bandi wagoni yayo eriko n'akasente
naye no tuyina ensonga zaffe. Kyannaku nnyo era kya buswavu nnyo nti waliwo ne bakwano baffe bulijjo bemmanyi nti bali mu ffe. Mwe bali awo mukyalo omu bulijjo gwe mmanyi nti ali ku sayidi y'abantu abanyigirizibwa. Baamusibako awo naye bwe baamusibako simanyi bwe baamutiisatiisa naye naye yajja n'akola video. Bannange situlagenda wemba twagala abantu batwegatteko tubategeeze butegeeza lwaki balina okutwegattako. There is no one who has time okunnyonnyola omuntu omukulu ategeera asaba n'emmere alina n'amaaso ng'asookulaba ebigenda mu maaso mu ggwanga ensonga lwaki alina okutwegattako. Olowooza nze ani yannyinnyonnyola okwegatta ku nkyukakyuka? Gwe olwasooka ani yakunnyonnyola okwegatta ku nkyukakyuka? Bonna abali mu nkyukakyuka ani yabannyonnyola okwegatta ku nkyukakyuka? Ne baabiraba mu ngeri entuufu y'okubiraba ne batwala mu methodi y'obusiraamu. Kitunuulire. Bwe kigaana okukyuka kyogereko, bwe kigaana okukyuka kikwateko. Kati gwe bw'oba olowooza nti enguudo embi, eddagala etali mu malwaliro, obukenuzi, obulyake, obusosoze, ebyo tebikumala okwegatta ku nkyukakyuka oba okwegatta ku kutereeza Uganda. Then kitegeeza ebigambo byange bitono nnyo era binafu nnyo okwagazisa enkyukakyuka. Ne bwe ndibikugamba tojja kugyegattako olaba ensonga ennene zikulemesezza okulaba ebintu nga bwe mbiraba oba ng'omulala bw'abiraba ne weegatta ku bannayuganda abanyigirizibwa. Golowooza ebigambo bya Itongwa bya muwendo nnyo nzayogera nga nnyiikadde nti z'omubi bwe nti. Olowooza ebigambo byange bya muwendo nnyo. Nze sisika bantu kuyingira nkyukakyuka, nnywerezaamu bagirimu. Embwa tegula bintu waka naye bye biyingidde emakinga sure nti tewali agenda kujja kubibba bifulumya. Gwe mulimu gwange. Kati gwalinda bakunnyonnyole, linda paka Yesu lwalidda. Gwalinda bakunnyonnyole bajja kunnyonnyola nga batigumbula omwana wo. Kwe kunnyonnyola ko jofuna. Bajja kunnyonnyola nga basenda ebijja by'abajjajjaabo. Bajja kunnyonnyola nga batemudde nnyoko. Bajja kunnyonnyola nga mukyalawo agenze mu ddwaliro okuzaala abasawo ne bagaana mukolako n'afiirayo n'omwana. Ebyo ebintu byokka ebijja okunnyonnyola. Muganda agamba okugema kusinga okuwonya. Muzungu kyayita prevention is better than cure. Oba ntegeerekese bulungi. Kakati mmwe abeefuula ab'omuffe abaaliddeyo obusente bwe mwalidde, bannange tetugenda buukira buli omu. Bwe nkubuukirangako nzita oba bwe mbuukiranga nnyoko nzita. Nasooka ne mulaba wano ku by'omumbejja. Muvuma mumbejja. Ani yamuvuma? Nga ne mu video natandika ngamba temugeza ne muweebuula omumbejja. Wadde okukangula ku ddoboozi yadde okumukkakanya tubuulire mubuulire kubanga ne bw'omwambula ekyobumbejja asigala mwana mubuulire nga gwa musinga emyaka. Muweebuula omumbejja mubuukira buli kimu. Kati ne ku bya lutalo muntu y'omu. Kankubuulire nnyiigamu. Nkiddamu. Leero sikwogedde mannya naye nnyiigamu. Ngenda mpola. Nkiddamu. Ne bannayuganda abanyigirizibwa bagenda empola. Tewali gw'ogulira data. Tewali gw'agulira simu. Ate era tewali gw'aleeta mu struggle. Ennaku yaabwe ye yabaleeta mu struggle. Kyova olaba bwe balaba omuntu yenna agezaako okusaanyaawo struggle bamulumba mangu. Ngenda mpola. N'ekirala bw'oba owulira oyagala kuyombako nange nze wendi oba ntegeerekese. Gwe bw'oba owulira onsobola wendi. Manyi mujja ne muli obusente ne muli emitwe gy'endiga ne mulowooza mwe nettomi mugenda disanguliza kuba nankyukakyuka. Wendi kuwankaaki. Baana tebalina mpisa. Ye Museveni nga taziina kubimususseeko tabayita embizzi abatemu. Ne gwe wali owuliddeko nga tuvuma Museveni. Tumujjukiza bujjukize mulago teriddaga ekyo muyita okuvuma. Tuviire tuwe obuwanguzi bwaffe. Ekyo nakyo ne mukiyita okuvuma. Nali nvumyeko ku Museveni nti omutwe gumulinga olubengo kwe baserera obulo. Nali kimuvumyeko olowooza sigulaba. Mutwegendereze. Mutwegendereze. Nkiddamu
bino bya ddala. Gwe ddamu okole statement emu kyokka otwerimbikamu bw'ofuna obusente bw'ojja bw'otuvuma bw'omuzannyo gubeere 50-50 ddamu okole ensobi nkwambule. Ddamu okole ensobi nkwambule ng'ensi yonna eraba. Ddamu okole ensobi nkwambule oba olowooza otegeera nnyo tusinga. Gwe nantaba ababaka aba Nuupu naddala abali mu Uganda bagufudde omugano okuvuma buli atakkiriziganya nabo. NRM yo ng'egufudde omugano okutta n'okusiba buli atakkiriziganya nayo. Ati nantaba Siggwe yali badde akola statement ng'ezo kubanga okimanyi nti Janet Kataha yali akusse. Senali badde ndowooza nti bw'ova mu shooka eyo wakomawo olina amagezi, wakomawo otegeera. Gwe kyogamba ebigambo bya Zakeri Kinyamatama Mbubi byakukanga nnyo yaweebula ekitiibwa ky'omukyala nga bakyala banno ba Olivia Lutaya bali mu kkomera. Awo eddembe lyabwe teryaweebulwa nga bakyala banno bakwatibwa amagye. Eddembe lyabwe teryaweebulwa nga bakyala banno bafuuliddwa bannamwandu. Eddembe lyabwe teryaweebulwa. Naye oyimiridde ku TV bagufudde omugana ogw'okuvuma yerere. Gwe nga tetukuvuma nkoloza tetukimanyi nti olina omwana wa Museveni nga tetukuvumangako kubanga ddembe ly'okuzaalamu yenna gw'oyagadde. Wano baali bakusse ne yali prime suspect mu musango ogwo ne bamukuba amasasi ku mpingu nga ode evudde abaavu. Twayimiririra naawe kubanga obulamu bwo tetubutwala for granted regardless oli wa kibiina ki. Twayimirira naawe, twayimirira naawe. Zake yakoze bubi nnyo. Va ku Zake mufumbo. Nabagamba dda Zake mufumbo. Nantabataba nayo ojja kussa omwana waffe bamukuba bagamba nti embooko Zake. Zake ebiwundu by'alina byonna ebisinga. Lwakubanga ggwe. Bane bamuyuza okutu lwakubanga ggwe. Nga Museveni alowooza tosobola kubaako na mukwano gw'omukazi. Kubanga ye tasobola kubeera na minisita mukazi nga tasoose kulegako. Kati alowooza nti buli musajja okubeera ne mukwano gw'omukazi olina okubanga wasoose okusaba ekibato, tega ekibato. Muganda wange, mwannyinaze nantaba, at the end of the day, we are your brothers, we are your sisters, we are your in-laws, we are your grannies, we are your mothers, we are your fathers. Bali bazibuzi tebakukyayisanga abaana ba nnyoko ne kitaawo. Museveni yafuuka mukoddomi waffe kubanga yatuzaalamu abaana. Ebyo tubireke sijja kgendawo nnyo naye era bw'onadda nawo kutuukawo bannange tetulina mpisa nga bwe mwagambye. Naye lwa nsonga ya nkyukakyuka, lwa nsonga ya kunyigirizibwa nnyo tyolaba n'embwa singa ogikyojjanye nnyo ekuyuza ekuluma. N'omusota bw'oguyira amafuta guba gulaba nga tewakyali option yonna okuggyako okwerwanako mu faaba. So mbadde nkusaba mwannyinaze tuulako wansi wekkakkanyeeko. Abantu abamu twamayuuka n'okwegombwa tetukyegombwa. Omusajja Museveni yatukwata dda ku feelings zaffe ezireeta obusungu obusembayo. Kano kankayiseewo mu ngeri ya mwoyo gwa ggwanga kawukanako ku struggle. Manyi ndi taata ow'abaana ab'obuwala n'abalenzi. Omuyimbi gwe nabanyumizaako Shakira ono eyajja nga yeekoonya akagere ku stage ate najja nga akunamye. Ali mawulire ennaku zino mbwe essimu ye baagibba. Bwera ali mu kutya bagenda kuta obweyeere bwe njagala obbategeezako bannayuganda. Teri yabba ssimu ya muwala oyo. Kino kyali mu kukola ali mu bateekateeka yagenda okweteera obwereere bwe kubanga ali determined okufuna erinnya by all ways by all means. Era bwe mwetegereza music we munafu nnyo okusinga ku bwereere bwe. Buli lwa trending abadde atrendingiranga ku bwereere. Shakira tewali ayinza kubba ssimu yo kutabwereere bo n'obeera ku bunkenge kubanga ebitundu bye ebyekyama ebisinga byonna tubirina. Oyagala twongera bwongezi birala. Naye Shakira saasira abaana baabo obuwala bo balina
saasira maama wo, saasira taata wo, saasira ku bantu abatambula naawe, toto obutambi bw'obuseegu. Essimu gwagirina teri yabbye essimu yo. Zino omanyi lwaki nabuuse. Yengeri gy'otambula interview ku interview obategeezeeko essimu yo we baagibbye. Gwe kyogamba oli eyagibbya kulinza otambule kwesooka ey'okubiri n'ogera ku yokusatu ne ku yokuna nga ye tannata. Oli mukulanga buseegu bwo. Kino kyokola oli mu kulanga lw'ogenda okulonkinga ebitundu bye ebyekyama. Shakira teri yabbye essimu yo. Shakira teri yabbye essimu yo. Kino nkikubuulira naawe omulabi wa video eno, nkikubuulira from reliable sources. Omuwala yayagala okweteera ebitundu bye ebyekyama. Nga yalowooza so kikola nga desire n'akijjamu ssente. Ekya desire yali accident lwakuba n'agaana okwekubagiza. N'alabawo engeri endala ey'okijjamu ssente. Kati naye alowooza olw'okuba music yagaanye, tamanyi kuyimba, tayimbangako, taliyimba, naye atayagala okubeera ow'erinnya. Ayagala kutambulira mu buseegu okunama nga bw'abadde ng'akola. Kakati akunamye, ayagala kuleeta finals. Shakira. Omuntu atalina bitundu bya kyama tabeera na mukisa. Kubanga Mukama alina ensonga lwaki yasalawo abikweke. Akasonga akasembayo mu ntusiza obubaka bwange buno eri ow'ekitiibwa Sheyi Mubajje. Sinti mpeebuula era ngenda na kusala ku ddoboozi. Sheyi Mubajje Haji Mbogo ow'Ekawempe wamugulako ettaka acres 2 ekiwanga Nammanve Ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ekyaggwe. N'akwesiga nga sheeki we, nga mufuti we, era ng'omusajja gw'amanyi nti yasoma eddiini tayinza mubba, n'akuwa ekyapa kye. Ogenda okutulako ekikyo ekya acres 2 wakutulako acres 3. Weewaawo nti n'ensasula ya ssente ng'ogula ettaka eryo olw'okuba oli musajja mukadde ali myaka 9 wamuwangayo obukadde 5 ng'agenza ossaala jjuma obutaano buubwo obusatu buubwo olwagira n'omugamba oweddeyo kati njagala kyapa kyange. Olw'okuba musajja musiraamu teyayagala kukulyaza amaanya, n'akuleetera ekyapa ogenda otemeko ekyapa kyo. Kuyiika 2 ze wagula wasalako acres 3. Sheyi Mubajje badde nsaba busabi mutima mulungi nga siragidde era nga siduumidde. Twala ekyo kye wasasulira. Sheyi Mubajje twala ekyo kye wasasulira. Haji musajja mukadde, abaana be bamutadde ku bunkenke, afuuse ekyokuswala, afuuse ekyokusekererwa. Kimukolere nga mukulu munno ate ng'omusajja yali myaka akuzaala komyawo eka y'ettaka. Kiwanga Nammanve mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ekyaggwe komyawo eka y'ettaka. Omusajja muddize eka ye ey'ettaka. Otherwise, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Era nsaba Allah akulungamye ozeeyo ettaka lya Haji Mbogo ow'Ekawempe.